Baguma. Naye ndowooza abaana mubawulira baleseyo akayimba akalaba 6 Killer Girls naye omuwanvu yakoze ate yabavuddemu kuba mololimba teyalabiseeko Cheka yagambye waayo wano sijja kusobolawo naye nga muli mutya tuba tuyingiddewo n'olugambo amannya amatala g'ekyenkya Nakalema Shadia abananga abasuubuzi mwasazeewo tukole oba tugira tulinda mukko kuba sinnaba kukitegeera fe abayiribi twaganye okwetaba mu ntalo zammwe abasuubuzi bakkiriza bakole Seguya bakyaganye mpaka nakati fe abayiribi tubona kati bagambye gwe omuyiri bitali mu business batugambye tuve mu ntalo zaabwe baby mwasuze mutya bannaye abatulaba maasawo tugenda tutukako taata wa Winnie Nwaji yagambye ne musajja mukulu naye kino ekivubuka kimukodomi ekimpita nti ndi sezaala waakyo sikimanyi sikirabangako kagamba yambuliddemu nga omuntu omukulu yankubidde essimu nangamba nti kyageze ekigamba nti ne taata mmanyi taata mmanyi nakulabawa era n'agamba nti taata w'omwana ye taata ono taata w'omuzzukulu we amumanyi naye katusooke tugyewo ebintu bya Brian White wano babirabika bye bikyasinza okugamba abantu okuba n'essuubi yakomyewo n'akasente nti mwami Brian Kirumira essente owazze nazo oyo Brian White mu phase 1 yoyo kati wa phase 2 aliwa phase 2 nasinga Brian White ku Serena Hotel eggulo nga njala kumanya ekintu kimu Brian White oli otya wali olazeewa nyola bulungi wagenda otya naga nti amagenda gange tenogenda namugaye tewasiibula naga nti ekyo kyufu kati obadde wanti mbadde Dubai just nga nebase mu hotel ne risiiti nga azirina ng'asasula buli lunaku essente wazze nazo naŋŋamba nti nze kati bakasente wangi maama nkyakalina tekayinza kunzigwako nze mmanyi kirimaanyi oyo amalala ge yakozesa mu season 1 era gakomezaawo mu season 2 si malala bw'obiriba nange lumu lwasa yanga nti bw'oliba ne ssente olimanya si malala nti oyogeza ssente ng'ozirina si malala omanyi omuntu omutuufu omulaba ali mulaavu nnyingi omuntu omutuufu omulaba afunye ssente nnyingi omuntu omutuufu omumanya ayavuwadde nnyo osobola okumanya nti ono bulijjo mubbi osobola okumanya nti ono bulijjo mugabi osobola okumanya nti ono bulijjo asobola okulwana kati nzizeemu ansa nti bw'aba mulaavu asobola olwana bw'aba mwavu asobola okubba bw'aba mugagga asobola okuba omukodo oba omugabi ekisesa abamu abagagga babbi abaavu ate nga si babbi kale ebyo mukama yenna yakola ki emboozi ya Brian White eno yabadde mpanvu nnyo naye Dennis emboozi eyo bw'etuuka ngera bw'ogiraba kubanga nasoose mubuuza kibuuzo kiri kye mbagambye era njagala ansa muzifune ndabazzeemu okunyirira akasente kalabika kakomyewo naye akola mulimu ki ebyo byonna birimu answers bibuuzo bye namubuuzizza kuba ye yajja ku awakening abantu ezo ze ssente wuliriza era abantu bano baagala kumanya essente ozze nazo naye era ne luli ani yantumase tewali twalaba bulabi ngozze nazo no one knows me wali ali awo amanyi omuntu omanyi Seguya kyokyuzinga okundaga wano kyekyo kyoba olegadde okundaga ekintu ky'abannayuganda omuntu okukeera enkyo okubuuza nti ono talina ssente ono yaggwamu Seguya ekintu ekyo mukikozesa bubi omuntu nga sigwa omuliisa okitegera bulungi tomugamba ng'ekigambo ekyo tuufu nti omuntu yenna nga yeesobola yamanyi okitegera ssente si munnyu nti buli njuga gubaamu ate era okitegedde bulungi bwe baali bazimpa oba gye nazijja yonna naliyo kituufu ssente ze bateruga nti ziweddewo ga nti Seguya yabadde wali nga bamuwa emitwalo 2
nga wagirabye nange bampadde ebiri n'okusinziira ku bintu byakozeeko ebiri gimuweddeko okyegedde there you can come n'otandika okwogera by'oyogera naye nze ndowooza buli muntu alina kuvuga bulamu bwe ate kyonna kyowulya kyoyagala kyokozesa ssente zo okyegedde bwenkeera enkya ningamba zange kankole bwentu nga saagala kukola bwetu smile zange okyegedde bulungi kaakati tutandikira wa okutandika simanyi nawe nyinza kugamba kuba mbadde nkyali eyo mbadde nkyawumudde kuba tewali kimpa kusa saaleka baana bayonka nti oba bannayuganda kikino siri gavumenti ekyegedde bulungi kati kino nakikola out of love kati mbadde nkya designinga bintu byange mpola era ntandike nga bwe natandika zinagandika kamotoka kayongeza kagenda mpola ogenda okukasa akali kiboga ogenda okukasanga kaliwe kati neweebuza bwe katuukayo kati ebiseera ebisinga nekino bannayuganda njagala nkibagambe omuntu yenna alina amagezi agakuŋŋaanya $1,000,000 otegeera kagibe na $10,000 oba kagube $1,000 toddanga awo n'omweyimbayimbamuko nga gwe ekyobugagga ky'olina simuyo na muzigo gwo okitegeera bulungi na poloti ya 5 ku 10 tukole abantu babeere just inspiration omuntu oyo naye kakati bwebeera awo oyagala ate kakasa bantu ogundi yagwamu ogundi lwaki agamanyi ge mukozesa okwogera ku bantu tibakola ki mugekozesa okukola tewali muntu yenna wanena tayagala kuba bulungi. Everyone wants to be fine and everyone wants to be recognized. Stop putting people down. Waffe mwatusanga twagubagubadda simwire kimuntu kyemukyayinza kuŋŋamba nziraawo simanya kiki kati ogenda kumbulira nakola ebintu wano Uganda ani yali akozeeyo kintu twabiraba era tubijjukira si byakujjukira waliwo n'ebirabwako genda ku prison wali eri kantini gye mutuukiramu yani ani yagiteekayo wagizimba njijjukira bulungi kitegeera bulungi ge wali ekagga kitegeera bulungi nyumba amaka gakyaliwo malungi n'entaana nazikola buli kimu waliwo n'abaava mu bwavu ddala bewawa kashi mu ghetto si bino nti gundi simanya banfollowinga ku Facebook simanya nina $1,000,000 n'abantu abafollowinga tubamanyi nze bannayuganda bammanyi n'akaana kato byeyiwaituuyo kyekyo kyensinga kuneyagaza mu mutima kyobulaba nti mu nsi yange ntambula ngaziwa nkola byenkola nga mmanyi nti nze ndi senior citizen. Okusinziira byennyonnyodde kitegeeza ssente ekyaliwo ogenda kwongera programu zo mu maaso leero seguya lekerawo okunanaagira kitegeeza ssente ekyaliwo kikyotegeeza nze nkumanyi omutete weeguli olina ekigambo kyoyogera awo kyesitategeera nze seguya natandika okukwata ssente nawulira ndowooza obanga ndi mu myaka 15 waffe emitiya n'egyo buuza Bobi Wine nze nasooka okumutegekera waffe ng'alina ennyimba ezi okakasa nga n'olwabakyala b'omukambala nga terunabakola ki kukwata n'akagoma ka lubendera kamiliyoni nze mumuwa ssente ezamutwale Nairobi buuza otegeera oli wadda bwotyo nze ndi musajja nze ndi mutusebo ssente nze ndidde ne ssente ebintu byemujja mugamba abantu simabulani yazisudde akatiba nze akalina nze mmanya akatiba kange akazo towulirangayo mbu ate kikigoluddeko nti ate sima bamukwatidde mugolodi ate bamukwatidde ssente za alaali kakati nze lwaki twalwawo okuwulira mwalwawo kumpulira okusinza ku byokoze kuba akagoma ka lubendera 22 myaka 22 okubuulira ebiseera ebyo media teyali strong otegeera tewaaliwo nnyo media ate n'ekyokubiri ebintu twabikolanga ku bwa Sseruganda tetwakolanga bintu kati nga bino ennaku zino omuntu ayagala aveeyo naye kati omuntu bwakubuuza ennyo akuleetera tusse kuyuwa gwani otegeera kivula nti abantu bajja eri oli n'akudisikasinga okyegera bulungi nakudisikasinga ninga n'ekituufu omuntu gwayogerako tamumanyi okigira omuntu akudisikasinga wa myaka 20 mwegi okigira naye nga akulika akuteddeka adde nakuba eri omanyi mwafuna ezo pano zammwe bino tubatuduulira naye ekituufu mu kyo nti si bigambo
nze mmanyi nti action nze natandika na Museguya musajja bamuyitanga Martin oba kyali yewamu ndijo jali ndijo yantunuzaamu kamera ayi wagenda ne kamera kolo zisimanyira bya kamera muwe mitwalo gyali eji abantu bamugamba nepo tuleetedde ekizibu oyo mugagga waawe temugadijja abantu abo baleke abantu tebakutegeera temugamba atabalina bagamba basimanyi neyo ansange ekaluba sente wazze nazo bula eno ate abaana ate saakola bwenti kibuzo kiri ye oba nedda ansa bino sibya bwe twali tusoma objective questions A or B wabula bino byabasoma history byakunyonyola it is an essay bw'oba ne sente uga nti zizino kati nti ki olina okunnyonnyola vision yazo ngera bwannyonnyodde oyo abadde abuzabuza sente agenda kunnyonnyola we bibadde wano yadde agakolaga nti nkomyewo kati maaso awo ayita ate officially abantu ategeze strategy gye tugenda okutambulirako ku luno yeeno sente tugenda zifunanga bwe tuti era nze omanyi omuntu eyali azaddeko toyinza gate nti mugumba kati omusajja yagaba ku sente ng'azirina era toyinza ga nti ate ki titalina emboozi zino tennaggwa oba oli awo gy'otannategeera oyinza obbitegerera ate mweno emboozi ya Brian White kagamba teggwa buwominga abali bamubanja bwe yabamala obbasasula eriba libi obudde bwonna wangi abali bamubanja nga bali bayitirivu yamala obbasasula kati gwe kyotamanyi wano funa kyofunye njagala obe w'amaanyi like nga omuntu yenna atulaba eyo olyoka olaba enkonyogo abantu bonna abajja nti banoonya Brian White baali bamaze okulaba amaanyi ge nga baagala mukuba just pull down the man kyovula nti agambye mu kusooka nti yagamba kayeewogomekokko wuwuliriza omuntu yakeeranga nga omulimu gwe kugaba ssente oba yagaba billions meka ate omuntu najja naga nti mubanja miliyoni 10 kati golaba kisoboka bw'aba agabidde abatamubanja ate amubanja lakitamuwa naye n'oli yavaayo n'agamba kino ne bali nabavaayo ne bagamba kino abantu bawano naye n'omugagga Messi yagamba nako kulinnya n'amaanyi mbimanyi weefuule ky'oli kkiriza ekintu bwe kiba kiganye ogambe nti kiganye wewe wootuuka yesa akasente ng'obadde okalina naye nga kaweddewo olina kwadimitinga abakukwatirako ne bakukwatirako omukulu ono Brian White the other part kubanga kiri nti kyemusabirako bwe yakomyewo mu version eno 2 aleke kufuna bantu ate bali olyominga bali afe wano twagala ayina naawe kakati kubanga abantu mbalabye abayina mukko ebizibu bye bazze bafuna sipapa ebizibu byazze byafuna mbeera alaba ate bonaye ne bwogaba era ofuna ebizibu aye ne bwotagabayo bafuna ebizibu kale katulabe lwaki anti kaadi nze nina nze bwe naakuleka n'ontegeera olwo mba ŋŋenze kati nze ozanyira ku kifuba tegedde bulungi kyekimpisa White nze nnuma nze nkweka enjeru bw'oba wali ozannyeko puulu abeera eri mabega waati Brian White strategy nze nno kyendowooza ne bwolaba mbuuza bwe nti abantu bonna bawulidde olugambo nti bakomyewo bagenda nti kati tutandikira wa strategy yatutandika n'abayimbi strategy tulaga wa strategy gy'ogamba eri bweti essaawa eno ebintu byonna ebyantuukako Seguya mbadde nina okusooka okutangaaza eggwanga kubanga siri muntu wa Kampala yokka ni muntu wa ggwanga kati bwe mmaliriza okweyanjula abantu bategere nti omuntu waffe ddala akola ki akomyewo nze nzijemba bwetubudulamu era ngenda kuŋŋaanya mwekennyini tuwa abantu naye tosobola kujja bwotyo nga gwe bagoba kati olwo oba otandise okakasa ekituufu tetuli mukakasa wabula essaawa eno tiri nti kubategeeza nti tukomyewo strategy bagirinde abayimbi wabatulekera basigadde nga batutawaanya kimaika akaaba no kati mukino mukoma I'm in the interview I'm going to call you please sorry wabatulekera nga bakaaba bakimaika abo babiga so nno basajja wabawa like kiki obogerako ki nze I'm not here to discuss anyone. They were my friends and I think they are living a good life. Buli omu gyali kuba bantu ba family bantu bavunanyizibwa bayimbi bavunanyizibwa eri eggwanga
So if I start to belittle them, they used to come, they were paid, never gained. So simanyi baba atwala obulamu bwabwe, I think they're okay. Oshegete bulungi. Ate n'ekintu ekirala, audium temukimenye kuba y'abayimbi. Bali abayimbi bajjanga kucamula bucamuzi ki. Bantu nga ngenda kwogerako eri abantu n'okukola programu zange nga bwe zaalinanga okukola ki. Okutambula. Oshegete. Kati omuntu bw'agamba nti abayimbi katusuubire ku luno bagudde mu bintu. Baagwa dda mu byabwe. Oshegete. Nze just ndi muntu akwata ku bawejjere. Ali kuno njagala nnyo bali bajjajja bali abali eri abayingirira ku njuba. Njagala kati ku besingako eyo mu byali eyo. Ab'emimuli bayingira n'enkoko. Jajjo no bana abayingira nti enjuba egenda kuyingira ku 11. Oshege abo benjagala kati sawa zino. Kubanga ebintu ebisinga nti fe wano mu central tuli bubi but tetukkiriza. Oli wakuwa emitwalo 10 kwezo sere zo nambale mayina ne sere za mpadde ningi no mitwale ejo 10 gibakwali tudibadde nakyo kati why do I waste my time okulaba ngamba omuntu atasima agenda okunjogereza really abantu abatwagala Sebuya tebalina wano bali eri mu byale bibatusabira kigere owo omuntu ekintu n'owulira nga akwebaziza emirundi ogamba bankiina n'abiyebaza emirundi nga 10 ningo mwaddi ndowooza ng'ekumi ngezi mazima okusinga abaawano niyo omuntu osobola omukwatira ekintu ddala ekiritangibu nga naye tasobola kyetuusaako owulira nyina abaana agahana eno mbadde manya ayinza n'okusinzaawo naye bintu alabika alagaye kitegeera kati okukeneka kungi ng'abasabanga ababanja so ebintu bya wano kakati ogenza okudda Uganda okusinzira nga bw'okomye obwogira bine bwe wagireka njawulo kizo olabye nti ngenzo Uganda ate esobedde enguudo ndaba kiki ate sibitegeera bulungi tigakyo budolaba saasoose kugira kukyamuka neweevubiriza nagenze kuwummula buwummuzi mbaddeyo gyensula eyo mu hoteri zange densirikamuko nga nawo njagala kwetegereza Uganda biri bitya otegeera omanyi omuntu yenna omugezi you sit down and plan osooka kutuula wansi n'olaba embeera y'ekintu bwekikola ki bwetambula topakuka siina wano gwe nina kakasa nabakakasa nsigala ndi undisputed goli ne bookera enkya wuliriza ebigambo byange bino ne bookera enkya n'ogamba akasajja ako simabiro emuga akagwamu simanyi akakola biki well and good okitegeera njagala muntu ajja nchalenjinge nange ngende mpumule mirembe ne bw'aba taliiwo obudde bwe naba bumala kati ate kandeete feezi endala bwe buzibu bwe tulimu kati naye omanyi nti bakwesunze no problem kaakati bawo obubaka obusembayo abakulaba wano ku Lugambo Obukedde TV bananga ababukedde tubulanganye abalaba Bukedde TV nsuubira nti nsuubira nti buli omu gyali agezaako naye si essaawa y'okuwanika tukyatambula ate tube n'essuubi nti buli kimu tukikyuka ate buli kimu kitereera just tubeere n'okukkiriza nti buli kimu kisobola okutereera ate buli kimu kisobola okukyuka so nze mugenda kumpuliza very soon abali ready okutambula nange nze nga bulijjo ndi action man saa nnyo ntandike mbabulire simanga ngenda kuyita eno okole nti siri gavumenti nti nkola road map nze ebyange mubimanyi ngwanga kiri kyankuba ngera bwe naguze abantu bali basuubira ngenda kuyita ono piteri mwenna mwagenza okundaba nga ndi ku kisaawe nga ndi wano nga baka hatasobola kunda nawe akoma okukola kiwa wammwe kale nno tujja kuba tunyumya olundi naye nga nsanyuse nnyo Bukedde TV okunkyaza n'omusajja pulezidenti w'Olugambo Sebuya neyanziza kale muganda mu kusooka ekigendererwa kikyali kyakuyamba abavubuka kubafunira mirimu kubajja mu bwavu yabikola olabika tewaliiwo mirimu ki gye agenda tandika okuyamba abantu abakulu nga luli yayamba abavubuka nga abo ba King Michael BI teyajja kuyamba abo nga pase naye yayagala balina following
nga bavubuka bannaabwe abakozesa okuva ku biragalalagala era awo we twali ku spa naye ng'ekiri awo yagamba abavubuka mwenna enjaga gye mbadde mugenda okunywa olwaleero mugireete kuleezi ne gye mbadde mutegese enkya mugireete ne mwe gye mwalima mugikuule bajja nayo nyinyi baayo kyeyo wabula yaluma King Michael ne bagivaako nange mukama kweganga olabe omuntu ayokya akantu naye nga akaagala ne baakojja konna nga baagala ssente tekasigala kakati ebifaananyi ebyo badde olina byeweebuuzaamu ndowooza omulabi wali badde bakubira abantu Brian White twali kugenda kuziika Moze Radio tuli ku kikubo kyeri nakawuka tugende Kaga kati nga bw'omanyi magnet ya ssente buli waayita bonna nga bajja bati buli waayita bonna nga bajja kagamba nga n'emmotoka zigenda balinnya so nga balina obbasembezaako eri naye happy birthday Trisha muwala wa Amelia Nambala omukulu kawezezza emyaka 10 10 wow twage ku Trisha oyo happy birthday to you this baby girl afaanana taata we taata we bamuyaliwa tukubire tusiigire ekifaananyi tulabe oba naffe amufaanana bino bintu by'abaana bato tetwagala kuddamu mwana awezezza birthday emyaka 10 otandika anti kaakati ati ogambye afaanana taata we ntwagala olaba ku taata olaba nowanuwaja akyatulemye 10 years at 10 Trisha ne munne amuddako w'emyaka 8 happy birthday ngejja kuba ate ye mabega iyo bagiyita eyo maaso eyayise bagiyita belated birthday eyo maaso bagiyita batya upcoming birthday nsaasira nnyo abantu abannayuganda bali Dubai mataba waliwo kye bakoze kye bayita cloud seeding ekyavuddeko amataba amazzi gabatuuse eno nti n'enkuba lwerwawo okutonya eyo sajja ne baga nti kati baddira ebintu biringa missiles bweziti nebiba nga byokya nnyo nebikuba nebigenda mu bire nebibimpregnatinga kati awo enkuba bwe yatonye gafuuse mataba anyway naye ng'enkaayana z'abayimbi ba gospel zirabika oba zakendeddemu badde nsuubira nti zaawedde wakati ebintu ebirimu Katonda muba mukayanira obukulembeze nga mubukayanira era ne Katonda yakolawo sitaani awo amuvuganya kagamba Katonda abantu baba batambula bulungi era n'olaba sitaani ng'abiyingidde anti yasaba amaanyi kagamba Katonda ye bw'atyo bw'akola naye twaddeko naye omusajja Mita Wenzire y'omu ku bakulira bayimbi ba gospel awo ku Sheraton eggulo eyabadde abatembeeta Gabby Ntate so n'ayitaayitamu ku mbeera eziri awo Laneeki ndowooza eba ekintu bakimusuuza n'agenda ne mu Amerika oba aliwa olwawo okusanga abasajja abeewaana naye we beewalana kisukka katusooke tulabe Wenzire bwalungamya ku nkaayana kubanga ebintu bya Katonda sibyali badde bino twalibese mu secular music naye olaba ne Bakamini ne Bobby ne Bebe baatukali bagala entalo zino tuzikkakkanyemu naye ate aba gospel ne bebanga bo balinnya bulinnya nze bampita King of Radio president w'abayimbi ba gospel music abakayanira ekifo ekyo muli bangi Laneeki avaayo mu public n'agamba ye president w'abayimbi ba gospel naawe ovaayo lwaki mubuzaabuza abantu kati nze kale kansigale nga ndi King of Radio kyo tukimulekere tewali buzibu lwaki sisobola byantalo sisobola kavuyo onsonyiwe n'osibikayaniranga ng'ate okyakyogera nti oli president ogenza okumbuuza nga yendooza direction naye asigale nga ndi King of Radio omutuufu yaliwa gwe baalonda oli munnamawulire maama wandibadde n'ogezaako naye nze ndi munnamawulire naye ate abakulaba bandyetaaga kitegeera kati ekyo ekibuuzo sobola kuddibwa mu bayimbi ba gospel bwennyininyini bw'obuusanga omuyimbi wa gospel n'omubuuza president wa gospel yaani asobola okubuulira omutuufu we twayogerako ku n'abayimbi ba gospel baatugamba gw'oli purezidenta wa leegi toyina luyimba lwonna lwa gospel lwaki ovaayo okugamba nti oli pulezidenti w'abayimbi ba gospel nga toyimbangako kaakati interview nalabika agimbuuza muntu mukyamu ddala because again kati ogenda kuddaira ku bayimbi ba gospel bennyininyini bakubuulire simanyi kati nze okyaziza mu kitiiki oba kyo ekyokkaayana sikisobola banonda bulunzi so sikikayanirangako sivanga era ndowooza leero lwosoose n'okumpulira nga nsolo kyeyi actually bakuba kimpiseeyo leero naye nga sivanga era tetukolanko interview fenna nakyogerako nga nkikayanira mu bufunze wakimulekera Laneeki
ojja mubuuza Laneke yali atya mwaddamu okukkaanya ate nze musangewa nze mbeera mu byange birala nnyo engeri gy'oli pulezidenti tukusuubira okukebera ku balonzi bo ku bantu bo ati ye si mulonzi kale okukebera ku b'okulembera twogerezeganya abayimbi abagospel bonna twogerezeganya onna njogera nabo era ne meetings tulina ne meetings tubeddemu Laneke avaayo ekibatwala oba kyotwala ekisobola kumuyita ne kimutuuza kuba atyoboola abantu bangi abamenyeddwa emiti ati tudiringa n'abamemba kati oba toba memba tetuba n'amaanyi gaku tetulwa na buyinza bukuyita Laneke si memba apaana Federation of Gospel Artists tulimu twalina idea yayo oba tulina idea yayo tuba tutuvunaanyizibwako kati ye abaagwawo baita balinakyegwanyiza kirimu okera kuba kyanogamba mbu Bobi Wine ye president wa Uganda ate ye president wa Uganda tomumanyi president wa Uganda ye Museveni so gokera kuba kyanogamba nze president wa Uganda mulondo waawa ali mu ntebe waali atema amateeka waali amiitinga abaminisita ateekawo baminisita waali so kati yeeyo scenario gye nyinza okuwa actually eyinza okwanguira ku mukulu muyinza kwetereeza mutya okugyayo ekitiibwa kya gospel olowooza Yesu si yatutereezezaawo mwoyo omutukuvu yaba alina okulungamya buli omu ffenna ne tubeeranga buli omu alina okubeera kuba batugamba abalokole tebakola ntalo balina okuba nga beeyagalanga n'okuwalanaolowooza nga nzikoze naye ate ekisinga otusesa nti abantu babiri bakayanira ekifo anti kati gwe wali ompuliddeko nga kikaanira wali ondabeko nga kikaanira naye buli ajja mu kamera yeeyanjulanga pulezidenti anti gwe wali ompuliddeko nga kikaanira bangambye Baganda boys mwebali batuuka dda abaana bakikuba mu music eno tubatumiddeko nnyo era ntegedde nti kwe bali ku lugambo bali mu kutulaba ate nga Musa balina these boys or these men nalane boys to men bafuuka naye era tukyabafika basajja bakulu kale hello nga twa ku Bukedde TV1 onkwaniriza ku machagonda olwaleero a celebrity breakfast ekyekya ne celebrity segment ya febera Monday up to Friday sawa 3:30 n'okweyongera nze Musa Semwanga anziramu muganda ng'okwebaza for the last past over how many years Bukedde TV1 ekyali leading as the #1 watched TV station muganda wange mu Uganda ne mu East and Central Africa without a doubt nawe kyo gwatulaba eyo oli wakabyo olw'ensonga gwatufudde ekyo gwatutadde waggulu nawe ekyo tetukutwala nga muganda wange kyakuzannya ola tukwebaza bwebaza olunaku olwaleero I'm blessed muganda wange nyiza okugamba nti bukyanga ntandika kukola interviews abaami bano benina ababiri ku set be bamu ku bantu benali nyinza ogiyita anticipation okutulako nabo ku set naye mukama njagala edduwa zange zenasabye mu kisiibo azizzeemu mbalina olunaku olwaleero natandika obbalaba was it 1998 owulira akayimba bali bakayita nakafeero 98 nakafeero omumanyi bwana Semwanga ayo research nakafeero ebiseera ebyo waliwo gayi bali bamuyita Peter Sematimba yalinga yasinga okuba ku radio waliwo oba waliwo ebiseera ebyo yali asinga amaanyi akyaliwo naye kati is much into politics and stuff naye ebiseera ebyo y'omu kubayinza okugamba balina a game mu radio presentation kati yakazanyanga nnyo ku show ye naye nze bwe nakawuliranga that time ndowooza oba nalinga mu P1 nga muzeeyi babuzanya ewaka kati disclaimer ndowooza ogiwulire mubadde mugenda kunkaddiya ekyeyagaza naye nga ladies and gentlemen tubalina ku set muganda wange they are looking all swagged up ngenda kwogeramu oluzungu olw'ensonga sirina buntu bwa bulijjo sirina basali oba sirina leopazo nina abasajja balina dual citizenship right ey'Obungereza ne Uganda okay tubuuze ku batulaba then we proceed abalabye ba Bukedde TV nze omuzira mugagga tusanyuse nnyo okubeera wano nammwe kaakano amakya ga leero era tusuubira tugenda kuwayiza ddala n'omukulu atukyazizaako leero amanya gange nze omuzira Sewagudde era tulina mwami Semwanga ono ebibuuzo bingi naye tujja kugezaako nnyo okulaba nga tubiddamu
Okay, tuli wa mukisa fenda tuli baganda ku set. Muwambadde branded t-shirts ziriko abazira, nono aina bazita pushing oba sandals ziriko omuzira. Atulabe for the first time nga tamanyi kigenda mu maaso. Abazira kyeki message ene etegeeza ki what is abazira? Obuzira twabufuna ekitiibwa kyatugondo omulerwako kabaka ng'ayita mu mulangira Wasajja ku mukolo ogwa kwanaganya Ganda Boys ne Vision Group ogwaliwo ku Serena Hotel omwaka ogwayita oluvannyuma lw'okunyumya n'okutotola gye tuyise okutambula ensi n'okulaga ebifaananyi eri audience gye twalina omulangira yayimuka n'atuyita abazira ba Buganda era abazira ba Uganda ne tukyenyumirizaamu nnyo kubanga okwo kwe kwebaza kwenyinza okugamba nti twafuna kwolwo nti emirimu gyaffe gyasiimibwa embuga awo ne tusalawo okweyita nga bwe banakutuuma erinnya naye n'olyeyita nti Musa Semwanga kiwedde the greatest of all time. Ati kati tudde namwe ebintu bikyuse ate kyaddamu okubeera kyekimu naye nga how does it feel okufuna recognition eyo okuva mu Kingdom? I think kiri nnyo maybe ku mirimu gye tukola ku mirimu tukola emirimu gy'obwannakyewa mu nsonga z'okuyamba abantu mu nsonga z'okueducatinga oba okuyigiriza si kuyimba kwokka of course tuyita mu nnyimba naye ate tulina workshops zetukola ne bannaffe abatukwatirako nga Honorable Dorothy Mpima Buyikwe so ensonga ezo bwe tuzikwasaganya kati mu mirimu egyo gyonna nga bwowulira tugikola bagenda okukuyita kyokola nga ddala mu butuufu baseereza ligenda mugga kubanga obeera ddala okola obeera tolyepatiiseeko bwepatiisi nga wempulira baprofesa ennaku zino olina akeera kati abayimbi bonna basa Misa Kisemakula Samathias abo kabaka ebitiibwa nkakasa yabibawa tebeeyita bweyisi naye ate waliwo abalala ababirira nga babyewa naye ate ffe Mukama yali yatuyamba nti kino baatwakiwe tetwakyeyita oluvannyuma lw'emirimu zetuze nga tukola muganda ejjanja. Let us also speak about your relationship with the Kingdom. Abayimbi wano mu Kingdom tulina bangi abaganda but tebavuddeeyo nnyo kusoosowaza mbeera eno nga muvuddeyo mulina history gwe twagala okumanya you and the Kingdom oba muli just proud baganda? Principally tetuli proud baganda, we are tuli proud of ourselves. Ffe nnyini twenyumiriza mu ffe ne twenyumiriza mu Buganda ne tulyoka twenyumiriza ne mu Uganda. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri tetulina relationship eri awo nti eri established ne Kingdom nti eri awo yankalakkalira nti baki naye tukakatibwako nga buli Muganda yenna gyali okubeera nti afaayo yeefaako okuviira ddala ku maka mu nju okwambukira ddala ng'oyita mu makubo agakutuusa ku Ssaabasajja so from the family level nga clan structure yaffe bweri n'oyitamu all the way to the national level ewa Kabaka okitegedde nti tuyita mu structure eyo okulaba nti tukola emirimu egigwanidde ku buli mutendera okutuusa ku national level so emirimu gyaffe tugikola tugyenyumirizaamu Obwakabaka tubwenyumirizaamu bwe twakyalako ewa Katikkiro juzi yatugamba nti Obuganda lubimbi bw'okwata olubimbi olulwo nti luno lwogenda okutambuza lwe lubimbi lwoba ogenda okukwata era olwogenda kati ekirungi nti olwaffe twatuuka ne balututemera nti olwo lubimbi lwammwe so kikakata ku buli Muganda yenna era kikakata ku buli Munnayuganda yenna okubeera n'ettafaali lyateeka ku nsi ye oba ku Bwakabaka. Omanyi nabaddeko awo nenzijukira show yamwe gye mwalina ku Serena Hotel. Yes. Show yaliko
yaliko Isaiah Katumwa yaliko n'abantu abalala kwaliko ne Nabagereka akwanzikira proceeds zaali zigenda kuyamba mu bintu bya maternity somewhere Etiana kati ngase n'ebyekawolo maaso kali kuleeta theatre tables some years back kati nze mbigattagatta much emphasis mugitadde nnyo ku Buganda however kinyonyodde bulungi era let me use this opportunity okubeebaza ne support kwa abantu bangi yabayimbi they are loaded ne Buganda tebaddiza community zaabwe kale speaking about okuddiza project to join kati ekitiibwa kya Buganda eri etya by the way project ekitiibwa kya Buganda nga bwe tuzenga tukakalabya ebbanga lyonna tuli mu kifuba naye ng'era tulagiteeka ku mutwe yetuzunze ensangi zino yetusaza entuuyo ebibatu nga tugezaako okufuna obuvujjirizi oba okutwala abaana abalondebwa e Bulaaya. Tuli wamu ne Vision Group betwakwanagana nabo mu kutambuza omulimu guno naye ate era nga tusuubira nti bwe tugenda ne stage tutuuseeko ebitongole ebirala bijja twegattako okuggusa omulimu guno nno mpozi omuntu ayinza obutagutegeera naye oluyimba luno eringanga gate eggulwa n'olyoka oyingira culture ya Uganda yonna nti omuntu bw'atunuulira presentation eno agamba kyekirala ekiriyo olwo n'olyoka ojjoogwa mu kasavu n'akanyama n'ogenda mwakyoli n'odabarakarakaa eringa nga geeti gye tuggula so tukubiriza omulanga ab'ekitongole ky'ebyobulambuzi tukubiriza omulanga abantu abagala ensi yaabwe Uganda naye nga tetusinga okukubiriza omulanga abantu abagala ensi yaabwe Buganda okusituka tukwatira omanyi geeti ezitowa era bulaba abasajja nga bagiwanga babeera 10 kati temugitulekere ejja tukubira bwerere tumenye abajje bakwateko kubanga ate mudda ffenna abasula mu nnyumba ebeere tukola ki ebeere etutaasa kino tukyenyumirizaamu kuba tukikola olw'obwagazi teri kintu kinyuma nga kukola kintu nga tolina kyosuubira naye ng'okikola olw'abo abaliwo n'abo abaliddawo okitegeera so tunyumirwa kizitowa tukikutte abaana baffe abakwaya weeri juzi twabaddeko ewa Reverend Polycarp Kakooza okumujjukira tutambula kati mu bakulu b'ebika bonna bategeeza ensonga eno olwo tugisitula ogijja wansi ogenda ogituusa egguke nga nsonga ya ggwanga Buganda nsonga ya nsi Uganda ate muneweewuunye waliwo ne bannaffe abatali banna Uganda abatukwatiddeko ne b'ensonga ne bagiraba oli naavaayo n'agamba mutuufu wano mpulira ekibegabega kikukoze eki kibamenya katukusituleko tu British ambassador British High Commission ne mubeera mu European Union head of European Union in Uganda Ambassador Jan Sadak naye bano bagwira naye olina janalaba n'agamba ekintu kyemukola gyekiki gyekiri so nga bwe twerowozaako ssekinnoomu n'ebyenfuna yaffe ate okukula tulina okulowooza ku bintu by'eggwanga lyaffe okusobola okukula okuli holistic because tulina eŋŋombe eno eyajjanga abantu bagamba nti weekoleddewo kaki kati ffe twagala nnyo okubuuza nti twekoleddewo ki kubanga abakolera awamu bagenda wala okusinga eyeekolera okitegeera akabuseera kabange siggwe ngamba yabaira yekoledde akamuga yekolera eggaali ampapa ate n'okujja n'atwebaza mu bye tukola omusajja nga yekolera nvayo naga kyemukola nkiraba omanya nti ku busungu bw'alina taakawebala emirimu gy'okola sebo nze buli lwontunuulira Amaaso gontunuuliza buli lwontunuulira amaaso gontunuuliza buli lwontunuulira obulungi maama nsanyuse leero okubeera naawe okuluno leero
chichana gwenyawo obukwano jakunzisa Lumonde Lumonda singe meroko Yalala Lumonde Lumonda singe meroko Woma Jetwedi Lumonde Atwenywere Lumonda singe meroko Woma. Okay, tukyagenda mu maaso ne programu yaffe y'ekyenkya ne Celebrity Breakfast era wetugendedde mu kuwummulako tubadde tukyanyumyako ne baganda baffe Baganda Boys yonna gye musinzira okutulaba mukoze kyakabinyo olunaku olwaleero Hassan waali asaze essaati ye ey'ebikuubo yatuleese ne muganda wange Enoch naye waali Grace Bayiga yaliwo nga executive producer w'olunaku olwaleero nze Musa Semwanga katugende mu maaso n'emboozi ya Baganda Boys wetuwummuliddeko adde bakyatunyumiza kati katugende mu maaso tulabe ekintu kino kigenda tambula kitya. Father Grimes created an environment eyali holistic co-educational boarding school. Kakati Uganda ano buli azimba essomero abeera ayagala abeera academic. Academic kaba kasonga busonga mu nsonga ezikuza omwana oba ezideveloping omwana yenna. Bw'oba oyagadde okudeveloping omwana holistically essomero lyo lisobola okubeera ne zisobola okuspecializinga ne libeera ne some sort of ekintu kye likola. Edda ne mu bibuuzo ekibuuzo kyajjanga nti essomero kye lisinga mu art mu ggwanga ng'oteekawo nti St. Henry's Kitovu. Leero abaana balina amakampuni aga printing ama t-shirt n'aga wood carving olw'ensonga eyo kugamba obukugu obwo bwali mu ssomero bangi. Ennaku zino yatandinga academic kirungi eproducing abantu balina basobola naye obusobozi bwa academic tebudetermininga success ya muntu si kyekyoka. So amasomero Father Grimes are creating an environment natekawo swimming pool na developing abawuzi era nsuubira nti Kaburu omu ku bakooki b'abawuzi ba team ya Uganda egenda ku Olympics yaveeyo olwa swimming pool eyo. Father Grimes yateekawo theatre production ye yasinganga okukozesa theatre ng'essomero lyo litegeka wiki namba nakola production theatre productions mu theatre productions ezo mwe twajja kyetuli leero omanyi waliwo balowooza nti twabuukira kibuukire oba twawalampa kirawalampe no twasoma era twalabako twayita mitendera emituufu okusobola okukola omulimu ogufanaganako bwe guti. So mu ekyo tukubira omulanga abalina amasomero nti noonyaayo obukugu oba wood carving oba okuwuga oba okudduka kubanga osobola okusomesa abaana 10 ne bayita academically naye omuntu n'agenda awo ensi Usain Bolt. Just imagine essomero lyo liryawo kanaakulya primary school ne liri ligenda ligabira ensi omuntu agenda okumenya world record y'emisinde. Essomero eryo liba lijja kujjukirwa abantu bajja kuba bajja kujja okulaba omuntu oyo we yayita nabo bayitewo abagala emisinde. So okubba ebigezo n'okukuutiza ennyonnyonnyo n'abazadde bennyini okumanya nti omwana tomusindika nnyo okufuna nnyabwe munoonyereze ate era olyoka onoonye gy'omutwala nti ewa mwami headmaster gundi ekikwatagana ku mupiira omwana nga agenda mu Arsenal kati olwo otandikira okufuna affiliations n'emikwano. Essomero lyamwe lispecializinga mu kintu mu mipiira tiimu ya Arsenal naffe eno tusamba tuli bwe tuti bwe tumala okusoma actually waliwo na Brains okusoma yakumalanga saa 7 ez'emisana. Activities neziryoka zitandika. Ate olabanga awandiikira n'abazadde okubagamba nti omwana ono mulungi mu kino ekintu wonna bwobufunira akadde bw'abazzeeyo eka ku holiday kyongeremu bakwasaganyiza wamu dani okubeera ku just kusoma 10 ku 10. Tokiteeka mu ki? Tokiteeka nnyo mu alina n'ebbaluwa gye yawandiika ng'agaana abazadde okutuuza abaana ku channel ebiseera ebyo TV ezo ezaabeerangako music oyo eyajja culture eyo ng'agiraba eyingira yagiraba yawandiika ebbaluwa ng'awoninga ebintu ebisinga byolaba ebya hip hop abaana bye baakoppa. Grimes yawandiika ebbaluwa ng'awoninga abazadde era kati music waffe yalabira wala era music waffe yalwala ekirwadde ekyo ekya channel ogwe yaleeta creativity n'ekendeera
ne tutandika okuyimba ekigambo kimu okukola hiti ne tufuuka abantu abali light abatali deep rooted mu music then awo ne tulyoka tutandika okugamba naye music waffe lwaki tagenda nayengawasalinga wabaganda boy okay tubalina baganda boys muganda nga tulaba eyo twogere ku music mukoze nzize ne political mbadde mpuliza byabufuzi kanjiyite reshuffle kale muri brandings emirundi 3 mwatandika D&D ne mujja ku the Twins kati muri baganda boys throughout that transition muinawo kyemumisinga mu the older transition oba muinawo challenges emufunye mu kukyusakyusamu ne mutuuka n'okukola regrets nti I wish tetwakyusa linnyo oba oyogedde bulungi nnyo era nkwagadde mukulu kubanga history omuyina nti watandika D&D naye osobola okuddako katone emabega twandika nga ba cultural beat tulioka kati okitegedde nilioka tugwa mu D&D bwe tuva mu D&D nilioka tugwa mu the Twins bwe tuva mu the Twins tugenda mu Uganda Boys ne kati tukuzemu kati ate tuli mu transition no yabazira boys bwe tutambula mugenda mukula mu stages ezo zonna nga bw'obadde obuuzizza kubanga buli stage tugikozeemu kye tulina ogikolamu era tetubanja kati kweno stage tukwatagana na ba Grace ngabo ku Vision Group Grace Bayiga ye manager wa mwende Uganda bwa yatunyole emikono yoyo ndeko nga bambo vipi ogenda mugenda mu kulabuli stage mugenda mugituukamu ne mugikolamu byo mulino gikolamu kye tuyinza okwejjusa kye kyokubera nti ku stage ya Twins twali ba stadium artists wano tetwakomawo olwa challenges ezimu kuzo so ekyo twakisuba twabala nga bwe tudda tuyinza okukomaawo ku Twins singa tudda ate nga twalina ekigenderere ekitutwala mu Uganda Boys okumalayo mu bazira kati tugamba stages ziri ebbiri tuzitte kubanga tukikubye oba tusigale nga tutambula okubeera nga leero kyatulaba during that time ya Twins wamwaliwo omwabeera ku top ennyo abantu tebatuuka n'okugamba nti ekibagana okudda mpapula tebalina mpapula nga wano waliwo demand yammwe naye nga temuvaayo baali batuufu kati empapula zaalabise bali batuufu tebali madeka tizaalabise weziri bazeetanga nasoma reply yo wali mad n'ogamba that is cheap talk wemanira passport ya Uganda n'engende liche kingana okudda nalaba ogamba it was cheap talk during that time butuufu bwe kibanga ensonga anti abantu bafuna kibeekwatako ne basimba essirako ekyo naye nga empapula kati weziba tezaaliwo kati weziri eziba zaaliwo kati weziri kwegamba kyonna kyekiri kyamalayo ekyo kyokka kye tuyinza okugamba nti twasuba okulabako naye ate mu nkula gye tukuze ne sustainability kuzi bannaffe bangi be twali nabo mu stage eyo obalaba nti ate kati tetubeegomba nnyo we bali nti kyabazitowerera kiri kyali kizibu kyakusindikanga kizitowa kosi kyali kikoppe muli mu America muli mu Jamaica kati atogenda n'otuuka n'okulaka kati ng'okikaka naye nga tekivaayo n'osonga olugalo nga ngaliwo omwana omuto nga n'eggumba terikyakkiriza nga liswanka bw'asonga abeera asonze kati otandika okubeera awo n'ozisala enviri n'ozisalamu ekikubo bwekiti n'ebiswanka n'asala bw'ati kati ogenda okulaba nga muyomba n'ebiswanka vaayo ate nga biswanka olina mulera bulezi ogenda okulya newammwe baganda bammwe bazadde bakuyita jjajja kati ogenda okutuuka ku stage ate bazzukulu bo bowalampa bwoti muzine mukkika ate binyuma kale nno kweka okukula during your regime nga muli mu Uganda Boys mutuwaries almost Europe yonna ensi yonna ansi ki gye mwagendamu ne mufuna reception eyakabi nga si e Uganda ate nga si Bungereza n'ogamba nti wow wano tukikubye abantu batwagadde kwa normally nalaba nga mufunamu either wamu challenges nti maybe abantu music wamu tebamutegeera n'enjagala enseego gye mujjukira nemugamba eno twagikuba Dennis naye omanyi nga tannayogera muganda wange ensengeka ya music gwe tuyimba ennaku zino omusajja eyamusengeka bamuyita Craig Prose y'omuzungu munnaffe gwetera okuyita naye yasengeka music ono nga ajja kutegeerebwa ensi yonna omanyi kiva mu kusengeka mu mpumbawumba mu nteekateeka so
ebifo betuyisemu ebisinga reception tebadde mbi batutegeera nawankubadde tuyimba Luganda ne tuteekamuko ku Luzungu olutonotono reception ebadde eri very very nice tuyimba ndowooza nnaku nga 5-6 buli wiiki Bungereza tutuza audience y'abantu nga wakati wa 5,500 ne 13,000 buli wiiki mubeera maanyi mubeera maanyi netuba abakozi muba bakozi mulimu abakozi nga n'okutuuza abantu abaneewuwe tasobola anedda naye aba n'obukugu obulala naye wano ffe maanyi mpozi ensi eyasinga oyinza okuba ng'ovudde ku Dani kyayogedde ensi eyatugondera neeyisawo erina okoma eyali Germany ensi eyatukaluubiririza neeyitawo erina okoma yali Colombia ki ekyabaawo Colombia twatuuka ne ssente mu bbaasa ku airport ne batugamba muwedde kemulina ssente amanya waliwo omusajja yali avuga akagaali lumu break ne zikutuka ne tumuwulira ng'agamba mukazi we nti suula omwana wenyweze gaali etabuse break nga zikutuka kati nga batugamba tusuule ssente tuyingire Colombia ate twayingira kiro 6 ku kitiibwa kya Buganda bakwaya members abalala bonna nga bamaze okwekuŋŋaanya okuva mu nsi nga bo batuuse fe abasembayo okutuuka ne ssente ez'okusasula logistics gye bagenda okusula biki tuyingira Colombia omusajja wali n'atugamba mwe ssente ze mulina ezo muwedde netugaa tukoze tukyanaga twandigayo poliisi ne bawerekera naye ate poliisi yegenda obanyigira ddala poliisi yegenda obanyiga naye kati temulina okukola mwefuula abatalina ssente nawankubadde wano kati Intel erabika yatambudde dda mu babi naye mugume bugumi kufaana kuwona ayina mulinnya ennyonyi ne mugizzaayo oba mugenda kufuna bufunyi wa taxi wano mumwesige naye amadirisa temugaggala mugaleke nga gali wansi kozi bagenda bafuuyira kadraga mwebake batwale asente olwo batwale emigugu n'emigugu bagyetaaga ne tutuula mu mmotoka ya taxi poliisi batugamba poliisi guaranteed bigenda eyo yo bajja bakuba naye nga tutuula mu mmotoka y'Omukolombiya ng'atandika yaba yakatuvugako kilomita emu okuva ku airport nava ku main road nayingira obukubo buno drug dealing yezibeera pikipiki gyezibeera netusaba esaala yaffe ey'okufa abakazi balima bati ne basiga ebitoke babisalira Wakiso Comprehensive Institute of Health Sciences lisomesa certificate in nursing, certificate in midwifery, diploma in nursing ne diploma in midwifery extension. Wewandise mu January ne July intake. Chicho nyikide kayimba akakanjabala. Gwe neche ekikopo ky'omuyongo. Kakati era bakayimbye ng'abantu abakulu kusomesa baana kubeera bakozi naddala abakyala kubanga omukyala bw'aba munafu kyebaga nti n'omuyayu gumukaaba nti nga jaba eno ate omukyala bw'aba w'amaanyi abantu bonna b'amaanyi kale mwebale nnyo Baganda Boys bagenda kubeera ku Bukedde TV neera ssaawa 5 leero get well soon mwanyinaze Judith Namulema Kawesi kasalabe cha lwadde ebbanga naye you will be okay kale emboozi zino ba Ladies and gentlemen, today is obanjogera mu Luzungu banjogera mu Luganda kati gwe walabanga ojja kumira ku Bukedde TV omuntu wa bulijjo muganda wange amanye bamuta MC Maswaku mbanyingida wona bibazi bya boda gwe bodde ki wona ku macha wino kerera ku macha etuwaya mune banafa bakola emirimu egy'enjawulo aba boda baba bayiriba nagambe mbozi za boda zigwayo zisesa ate nga ziyiza muganda wange bw'olaba emboozi eno oseka tenoonyumirwa ali novaako nebyobuuka muganda wange zisesa abaana ba boda baba basimba akagere ne ngamba nti abaana ba boda wawe
tuba tusimba kagere gwe bampita MC Maswanku wuliriza nabasazeeko dano webali babawo bangi nnyo gwe ku kido wali nga bakikwasaganya mpola mpola embeera ne bange etambula bulungi nnyo muganda wange toli mu kibuga Kampala wano alalala naye abaana ba boda bano be bange kyekiro gwe wali baba mulambugambo ndikiriya muli sitede buli sitede nnyo Maswanku amanya kuyitana amanya gange nze Mulindwa Stewart mu Stewart Mulindwa baweddira kingabi baneddira ngabi nsanyusa okulaba nange okusanga Maswanku omanyi kumanyi bulungi nnyo essebo bitambula bite wano bitambula bulungi okola mulimo ki nevuga bodaboda wano vuga bodaboda muntu muyina ekintu kimu oluzungu lwagaana mwesibako kiki lwaki mwesiba ku luzungu kiki oluzungu tulumanyi bulungi nnyo mumanyi esitoma omwaniriza ota mu luzungu awo kasoma we nsanyusa okulaba luzungu gwe yangu washa olwoka my customer n'omwongera ki ekigambo awo keya yongeramu keya awo how are you sir where are you going No, Nanzam, I'm going to Kampala. Hey, no mugambo otya. You're going to give me 5,000. How no mwana wa Chingereza nnyo. Ni abara bari Chingereza. No mugamba ki? You're going to give him 5,000. No mugamba ki? I like you're going to give him 5,000. Kati ogenda munyumiza ki? Munyumizawo. Asono ya we otwala ekikopo. Asono engatwala ekikopo mu luzungu no mugamba otya. Ekikopo bakita cup mugamba otya awo. Asono is going to take the cup. No mugamba Asono is going to do what? To take the cup. Yeah. No mugamba ngenda muvuga mpaka kuwulira bubi. Mpaka kuwulira bubi mu luzungu okyogera otya. Mpaka kuwulira bubi. I'm going to drive you after the end. Ogenda kumuvuga mpaka kuwulira bubi omugamba otya. I'm going to drive you but after the end. Wuliriza ono ayinza okuba akamanyi ate waliwo ono omuyaya ngambe Maswanku tamanyi luzungu una akamanyi bw'ojja yakya kiriwo oli biki bakuyitaani tuli mugamba munonyera kuvuga omusaabazi ogenda muvuga mpaka kuwulira bubi omugamba otya mu luzungu. I go to drive okuwulira bubi. Muluzungu. Ate sikimanyi. Ogambye otya? Sikimanyi I go to drive kuwulira bubi. Kuwulira bubi. Kasitoma gana muvuga mpaka kukola ki? Mpaka kuwulira bubi. Muluzungu lwakyogera otya? I go to drive kuwulira bubi. Kuwulira bubi sikimanyi. Kanyere kono gwe tuli ku kyekiriwo geyajja. Bakuyitaani. Senindye musaba. Omusaabazi omugambe ngenda kuvuga mpaka kuwulira bubi omugamba otya? But I want to drive you mpaka kuwulira bubi. Bubi nga sibutegede mu luzungu. Obubi. I want to drive you. Kanemye katetenganyawo mpaka kuwulira bubi drive okogedde okuwulira bubi awo. I want to drive you but the bad